Mathias Mpuga Nsamba ye leader of opposition gwe tubadde tumanyi nga ffe bannansi tubadde tumanyi Mathias Mpuga Nsamba Kyagulanyi Center mu Robert Bobi yamukwasa obuvunaanyizibwa obututwala mu maaso n'otukulemberamu nga babaka ba parliament mu parliament ya His Excellency Kyagulanyi Center mu Robert Bobi erudde eyo naye munnange kitwewunyisizza ebikola bya Mathias Mpuga Nsamba bitulaga nti talina ffe alina bibye byage bigendererwa bye birala nnyo era n'ebyasitwago yaffe alabika nga munnange tubimusibako busibi nenga ye alina ekintu kye ku mutima kyamanyi kyali era nga bino munnange bituzaalidde obuzibu bungi twetumanyi tulina omuntu gwe twekutteko agenda otutambuza gwe tugenda otutambula naye ng'ate muntu waffe kuba twamwesiga twamwaniriza twamuwa time yaffe twamweyabira tugambe tweyabuluza olw'okuba nti yali azze mu bulamu bwaffe oba yali azze nga tulaga ali paati naffe nekitwewunyisiza nti ebikola bya Mathias Mpuga Nsamba biraga nti munnange ate ono alina abantu abalala bakolera ebikolwa bye tebiraga nti nno alina Kyagulanyi Center mu Robert Bobi agumiikiriza omusajja ono amuwadde budde bonna amwaniriza kuba munnange Mathias Mpuga Nsamba singa si Kyagulanyi Center mu Robert Bobi singa tali awo waali lwakuba munnange abantu baffe bano abamu tebasiima ate abamu tebajjukira abamu okusiima kwabwe kutono era n'okujjukira bwabwe kutono bo bwe bafuna ebitiibwa ne bafunako bwe babatadde balowooza nti ebyabwe biba bigwedde ki ebyo biba bigomye ne batamanya nti ate waliyo Munnayuganda alwana ennyo Munnayuganda ali eyalwanirira eggwanga ng'ate munnaye talina na bwali naye ng'ayiwayo buli kimu abantu baffe ababawa akatulu ne babateeka mu bitiibwa ebyo bye batuukamu bannange ne babeerabira ekintu ekyo kiruma nnyo ekintu ekyo kimalamu amaanyi omuntu badde tukwesiga naye n'osalawo otulyemu olukwe n'osalawo ogende nga okunuma ne wa Museveni bannange Mathias Mpuga tewandibadde ggwe wandyezeeko mu mutima ng'omuntu n'okutegeera nti Bannayuganda bakwagala Bannayuganda bakulonda Bannayuganda bakuyirawo omubiri Bannayuganda bakwaniriza Bannayuganda beerekereza buli kimu olw'okuba nti gwe osobola okutuula ofuge entebe ofuge obeere leader of opposition kubanga bangi balemererwa ne munnange kitumalamu amaanyi okulaba omuntu nga ggwe ate nga munnange okola bintu birala nnyo kitumalamu amaanyi kituleetera obulumi mu mitima gyaffe kituleetera okutya ne tugamba bannange omuntu akole ki omuntu yeesigaani era omuntu atambule n'ani omuntu ani gw'aba akulembeza nga naawe otandise kukola ebintu ng'ebyo kale naye nga bino sitatu kirungi Mukama yatukoledde bulungi twakutegedde era ne Museveni wabadde akutuma katulabe gyagenda okuvanga akutumye kuba kati Kyagulanyi Center mu Robert Bobi olumala okutegeera omuntu atandika okwekengera bw'amala okwekengera ate awo ebyo bibanga biwedde yes akabangako k'omaze nga otulimbalimba ng'olowooza nti tetukutegeera nti nga tulowooza munnange oli waffe kalabika nga kaweddeyo ke kaseera ogende owoyo yakutuma eyakutusigamu naye akozeseeko akuwulire mumanye nga abakozesezza ebbanga naye era Museveni akozesa namala n'akusuula abakozesa just kubajjako bitiibwa byammwe bambulako bitiibwa byammwe abalekaawo nga temulina kye muli abalekaawo nga temulina we mutandikira abalekaawo mutandike nga muliawo just so byebyange eri Mathias Mpuga Nsamba kwegenda mu maaso n'okukola byokola naye ng'okimanyi Bannayuganda bakutegedde Bannayuganda bakuguddemu Bannayuganda bamanyi ki kye baagala. You are encouraging us, you are telling us, you people, you are getting comfortable. You are not there where you promise us. Kino bwemba temukimanyi nti no kyemukola kituposhinga. To the wall, to break that wall, to collapse that wall. Thank you. And continue. Kubanga omuntu buli lwagetinga comfortable buli lwakuta agejja nagetinga comfortable ne mutulaga nti bannange nga gye mwatugamba si yeeyo deep inside of you
mumukakasa nti muyina okupushinga Kyagulanyi oyo abatuuse gye yabagamba because mukimanyi deep inside you nti talina kye yali agambye n'atakibeera since he was teen talina kye yali agambye n'atakibeera ekyobukulembeze kyo yakituukako dda abulayo kutuulamu eyo entebe alagira agambe nti system eno nfu system eri eyiike system eno eyiike kyekintu kyabuzaayo ne you people abakola video ne mu criticizing struggle you people abapushinga abagamba nti bino byabafere muzanya buzanyi mulaba tewaliwo kiriwo it is you who's pushing him with the readers and comrades batunyunya bayinza okukategeera kano nze mbabuulira amazima omuntu buli lwagetinga comfortable aba yeetangamu okumugamba nti gundi tonatuuka ate ng'omuntu oyo akugamba ye muntu oyo apretendinga mbu takwagala naye nga ate akwagala kubanga kyokolako kiyamba ye oyinza okubeera n'omwana waka omwana oyo n'aleeta lipooti nga mbi like me I don't beat my kids ntuula wansi ne mulaga ne bw'abazze nga abadde wankaaga ku baana 3 like my daughter gy'asomera abaana bangi mugamba lwaki wano wakoze bubi lwaki wano mumala goyinza okulowooza nti aba mumala mu maanyi no abalina okujjukira nti wano tewasanyusa mami wano tewamusanyusa wano tewakola bwe wati okitegeera omwencouraginga indirectly kati beebana abantu abajjawo waneno nga bawoza struggle terina gyeraga era struggle biki they are pushing this struggle kubanga singa twagetinga comfortable singa abamu kufe tetuli mu kamera abantu bangi nnyo nnyo abakyala bangi nnyo nnyo abavuddeyo mumadde mutamanyi because of your words because of your thing your negativities emulowooza nti discouraging while it is pushing us omuntu navayo nagamba kantule mu kamera njogere ensonga eno mubadde mubalaba wa mu covid ate kisinga okunyumira nti gye tukoma okupushinga gye mukoma tupushinga to the wall results muziraba naye lwakwate mukkiriza kubanga mumanyi ddala nti gye tulina okubatuusa tetunnatuukayo. Thank you. I really appreciate that. Mweba Muhammad nsereko bakabata bakasumba mwena buli alowooza babebe cool deep inside of you mukimanyi bumanye nti nno ono omusajja Bobi Wine tasuubiza kintu natakituukako okuviira ddala nga muto. Kiki yali asuubiza natakituukako? Kiri eki tanatuula mu ntebe naye obukulembeze yabuyina. Ye president deep inside of you your conscience ekimanyi bulungi nnyo nti he won the elections. Kati mumwongera okubalaga nti okay anti wano wewava tear gas sente za tear gas kangende yombi balage bino. Okay wano wewava kino nawo kabakolewo bwe bati mwe tear gas gwe mwalaba mu covid waneno mu campaign mwamulabyeko because they don't have money ze bayina bazituulidde za kugula madagala each and every day bayina kubeera ku madagala nga bwolaba eno government yatuuka neya negatinga comfortable embuto zibali mannyo bonna batunulanga mbizi tebamanyi na jimu jeri
tebamanyi nti omuntu akola ne diet, they are comfortable with money and eats. Kubanga babulwako abantu ababa pushinga. Okitegeera? Kati akasente ke balina tebasobola kakwata kakula muti ya gas. Basuubira kikiddako. Kugula bizimbe mu nsi eziriraanyeewo, famire ya gisetolinge. Tamanyi kikiddako enkya. Nga bw'olaba bwe twabatomeza ku airport. Nti mulowooza Kyagulanyi mugenda mu kabaawo mukasirise tewaliwo kamera. Honorable Derek Nyeko ye yakutte video. Naye it was their idea. Kubanga mujjukira omukulembeze yakyuse n'amubuuza ng'ali ku ssimu. N'amugamba yes. It was their idea kubanga bamanyi obunafu bwammwe. Mwenna temubala. Ne mukunamira ddala ensinge eraba. Ono najja ng'ayaayana mu kamera ati oba yadde alowooza ati kamera etunudde mu Nyeko. Kamera ekutunudde mu bw'oti oleeta emikono ebiri okwate kamera. Mwenna nga temuyina professional. Oba balonda wa. Luli mwakozesanga masiki naye kati muli empty. Mwatwaze nti bwe bamwe naba ADF. Be bamwe abatta abantu ne mwerimbika mu birala kuba mwabikolanga n'eruwero mwabitugamba. Nze neebaza bano abasiru bammwe be musindika ku intaneti babbuluuga bammwe ne mulowooza nti no batumalamu maanyi. No! Era gwe comrade alowooza nti no buli lwowulira ku negativity ku intaneti nti eba emalamu struggle maanyi. Tomanyi kikyoliko. It is just pushing more. Because singa woda tolina muntu akupushinga, you get comfortable. Ati ne mwerabira nti this is not we are not opposition. We are not FDC. FDC yalinga ngerwanirira kifo ky'opposition kubeera mu position. We are an option. Bwemba temusobola be differenting. Go on Google and translate it for you. We are not opposition because we won the election in a broad day out. Your conscience kebere ya Museveni kebere ya Kataka kebere ya Nyasesema bannabanja mwenna deep inside of you bogenda ku piro yo ne webaka. You know very well Kyagulanyi won the elections. You don't have the votes. Bekire ekinene nnyo mwakwata kyakusatu mu elections singa temwabba mwandibadde mu kyaku. Okitegeera? Naye gye mukoma okutupushinga nabbanja n'otula mu kamera n'oyogera nonsense, mwelalira ne mujja ne mwogera nonsense, you are pushing this struggle. And gye neekoma ejja kuyirwa ekisenge kubanga bw'opushinga ennyo something corrupts. We are not comfortable. Kubanga mujjukira omukulembeze yakyuse n'amubuuza ng'ali ku ssimu. N'amugamba yes. It was their idea kubanga bamanyi obunafu bwammwe. Mwenna temubala. Ne mukunamira ddala ensinge eraba. Ono najja ng'ayaayana mu kamera ati oba yadde alowooza ati kamera etunudde mu Nyeko. Kamera ekutunudde mu bw'oti oleeta emikono ebiri okwate kamera. Mwenna nga temuyina professional. Oba balonda wa. Luli mwakozesanga masiki naye kati muli empty. Mwatwaze nti bwe bamwe naba ADF. Be bamwe abatta abantu ne mwerimbika mu birala kuba mwabikolanga n'eruwero mwabitugamba. Nze neebaza bano abasiru bammwe be musindika ku intaneti babbuluuga bammwe ne mulowooza nti no batumalamu maanyi. No!
Era gwe comrade alowooza nti nno buli lwowulira ku negativity ku internet nti eba emalamu struggle maayo. Tomanyi kikyoliko. It is just pushing more. Because singa woba tolina muntu akupushinga, you get comfortable. Ate ne mwerabira nti this is not we are not opposition. We are not FDC. FDC yalinga ngerwanirira kifo kya opposition kubeera mu position. We are an option. Bwemba temusobola be differenting. Go on Google and translate it for you. We are not opposition because we won the election in a broad day out. Your conscience kebere ya Museveni kebere ya Kataka kebere ya Nyasesema bannabanja mwenna deep inside of you bogenda ku piro yo ne webaka. You know very well Kyagulanyi won the elections. You don't have the votes. Bwekire ekinene nnyo mwakwata kyakusatu mu elections singa temwabba mwandibadde mu kyaku. Okitegeera naye gye mukoma okutupushinga nabbanja n'otula mu kamera n'oyogera nonsense mwenalira ne mujja ne mwogera nonsense. You are pushing this struggle and gye neekoma ejja kuyirwa ekisenge kubanga bw'opushinga ennyo something corrupts. We are not. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine buli kimu akikoze weewaawo bano abanoonyeza ebyabwe abajja okusaanyawo abajja nga tebalina mulamwa abajja okutubba abajja okutukolako ebikolobero eby'enjawulo munnange bo bagenda mu maaso n'okutulaga emitima gyabwe. Bano nga ba Mathias Mpuga abatamanyi nti mweno struggle mufiiriddemu abaana b'abantu bafuniddemu ebizibu eby'amaanyi, abaana b'abantu bawambiddwa, abaana b'abantu bafunye obuzibu obw'amaanyi, abaana b'abantu bawambiddwa, abaana b'abantu bakubiddwa, abaana b'abantu baweddemu amaanyi, abaana b'abantu baweddemu essuubi. Etulaba omuntu nga omukulu ono ng'agenda mu maaso n'okukola ebintu bino banange kituleetera ennyike ku mitima gyaffe naddala ffe abayagala eggwanga lyaffe era abeewaayo ne tusacrificinga ke tulina ne twerekereza okulaba nga tununula eggwanga. Bwe tulaba ebisajja bino nga ba Mathias Mpuga nga bikola ebintu ebitasaana ebitaga ekifaananyi ekibi banange tusigala mu bulumi bungi. Naye bagamba nti akadde k'abantu kajja tuuka era n'akadde ka Mpuga kajja tuuka era tujja kutegeera ebikolwa bye n'ani amutuma. One day one time bannayuganda bajja kuzuula mission ya Mpuga yali ki era bamujajinge nga ye owatali muntu mulala.